Ekkanisa ya Kristo ekyusa ennyumba nange mutunule mulabe. Okwagala okwasooka twakuleka dda twawabadda. Omwoyo omutukuvu ye twamudibya ne twesiga okumanya ne twerabira nti n'okugoberera omubiri kwekuzikirira tubikoza mu magezi gaffe. Twaleka omwoyo tuddeyo ekkanisa tunoonya amakubo gali agasooka. Kubanga bino bye birabange Mukama waffe teyalanga. Okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda. Obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe. Bino bye birabange Mukama waffe teyalanga. Okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda. Obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe. Ebikolwa ebyasooka twabidibya dda twaleka omwoyo. Okwagala n'okusaasira n'ekisa n'okusonyiwa twabireka. Abantu abatabagananga nga tuli kimu mu Katonda. Leero ekkanisa yeyawudde mu bibiri tutambula na bukyayi. Zenteesa twandiseeyo ne tukola okwagala okwasooka ne tugoberera omwoyo kuba Yesu ajja mangu. Bino bye birabange Mukama waffe teyalanga. Okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda. Obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe. Bino bye birabange Mukama waffe teyalanga. Okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda. Obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe. Zijjukira Pawulo ng'ayogera ng'akuttira ekkanisa y'Emerito. Gy'emisaga mikawu giriyingira mu mmwe tegirisasira kisibo. Era mu mmwe mulivaamu aboogera ebigambo ebikyamye okuwalulira abalala ennyuma waabwe okubaziiza ogenda. Okunyooma kuliyambala bangi. Obujeemu bulinga bangi nga bakyamizibwa nga baleka Katonda. Kati mbuuza tuddeyo abange oba tugende na bino mu maaso. Ngamba twandiseeyo tutereze byasoba. Ekkanisa tuddeyo ku musingi ogw'obutuukiriveeyo. Abasumba tuddeyo tubuulire ekigambo tuve mu bigambo. Abatume tuddeyo bange ku musingi ogw'olubereberye. Well, mbalamusizaako nyo nate mulinnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Wasuze otya? Nzikiriza Mukama nga
akukumye bulungi gy'oli yonna gy'owangalidde. Njala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwo maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nkusabira era essala yange eri wamu naawe gwe wenna ali eyo nga wakkiriza Kristo naawe atanaba kukkiriza Kristo. Nkusaba nti akeeka n'akadde wayinza okuba tewakyali budde bulala naye nga keeka n'akadde akatuufu ak'okukkiriza Mukama waffe Yesu. Haleluya. Nkulamusizaako nnyo bbanga libadde ddene nga tetuliwo wano. Tulina emirimu emirala gye tukola ku TikTok nayo gye tuli waliyo omulimu ogugenda maaso. YouTube channel naye waliyo omulimu ogugenda maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Oluyimba oluguddewo programu yaffe eno olwaleero Sunday nkujukiza tubeera ne program eyitibwa omulabe w'ekkanisa. Tubeera twogera ebintu bingi nnyo ebiri mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu okutwaliza awamu. So tubeera tukuba tooki mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Njagala kulamusaako era nenkwaniriza nyongera okukola disclaimer eno nti gwe wenna anoonya enjiri, gwe wenna ali wano ng'onoonya njiri ng'ogamba nti onoonya njiri bikula Bayibuli yo. Bw'oba onoonya njiri ya bread and butter era bw'oba ng'onoonya mukisa gwa Ibrahim, Yakobo ne Isaaka togenda gusangawo wano. Nkusuubiza nti ebigambo by'ogenda okuwulira mu kifo kino bisobola okukunyiiza, bisobola okukuggyako waya n'opangulukuka n'owulira ng'osobeddwa. Bwentyo bwendi sirina kyakukola nange. Nebaza Katonda ku lulwo yonna gye musinzidde. Viewership yaffe eri ku YouTube namwe mbalamusizaako nnyo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Omwaka tugumazeko, twebaza Katonda. Ebiseera ebisinga ngenda okujja wano mba nina discussions zembeera nkolamuko n'emikwano gyange ne twechallenginga tumanyi coming up with a conclusion. So muli kimpa okutegeera nti oba oli awo conclusion gye tumaliriza nayo nammwe abali eno oba oli awo mwandyetaaze okugimanyako n'okumanya ekigenda mu maaso mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. N'olwekyo nkwaniriza weetegeke. Bwe mutunula olwaleero ensangi nnyingi nnyo olwaleero ekkanisa ya Mukama waffe Yesu bw'otunula ebigenda maaso olaba nnyo abavubuka ku bituuti nga balina dreadlocks, basibye enviiri, balanga enviiri ku mitwe, basiba dreadlocks. Kiri so common now, tekikyewuunyisa nti abavubuka basinga okubeera mu instruments bo balinga abakitwala nti guba muze nti balina kwambala dreadlocks, balina kulanga nviiri biziyiika, akuba ebyuma nayimusamu bwati n'omutwe n'azinyenyamu bwati. Kakati abamu ebigambo byengenda okwogera abamu mugenda kubiflaminga mu ngeri gye mwagala, ate abalala mugenda kubiflaminga mu ngeri gye mwagala. Asala emisango, right, and that's good. Ekifaananyi mulaba ekifaananyi ekibaddewo awo era ekisooseewo era ekiri waggulu awo muganda waffe mu mubiri si mu mwoyo ayitibwa Aurther. Era nyongera okukaatiriza ensonga eno nti omusaayi gwa Yesu Kristo gwe wenna awuliriza ebigambo bino gukunaaze gukuprotectinge maanyi ag'omwoyo omutukuvu, kubanga si byangu byakumala googera era kubanga era eriyo bangi n'abalokole abawulira obusungu nga tubyogera, so si kyangu. N'olwekyo omusaayi gwa Kristo gukunaaze era gukwe protection maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Bulwolengera omusajja ng'ali mu formality ey'okwagala okwefaananya omusajja omukazi, tukaddemu omusajja okubeera mu formality ey'okwefaananya omukazi oba omusajja okwejja mu kifaananyi eky'obukazi afaanane omusajja n'omusajja afaanane omukazi. This is a spirit, these are not genes. Abantu ennyo ab'oluzungu olungi ennyo bannasayansi bajja ne bakiroganya bagamba nti alina genes, nti bwe yali azaalibwa yazaalibwa n'obutonde obw'ekikazi ate era n'azaalibwa n'obutonde obw'ekisajja, twandise ba hermaphrodites. Kakati waliwo omuntu watuuka nganze bondaba wano
nensituka ku makya netuninga nendekako makeup nensiba enviiri nenziranga nenyambala akaleega nenkateekamu ebintu bibaleese ennaku zino ng'osobola okubeera nga ofaana ddala omukazi nengula n'akabina buno bwe bateekayo nemutandika okutambula ku street nga mbigula nenekyusiza ddala nenekuba amaddagala nkyuse hormones zange nfuukire ddala omukazi oba omusajja afuukire ddala omukazi. These things are happening kakati. This is a spirit eri demonic evira ddala emagombe. Kino kintu si kyabwa Katonda kubanga Katonda bwe yali atonda omuntu kuviira ddala ku luberebere yayawula. Amina, yayawula ennyanja ku lukalu nayawula ekizikiza ku kitangaala. So yajja ayawula ne mu nsi eyo mu mwoyo yayawula nti ono mukazi ono musajja. Babuli esomesa mu luberebere ssuula esooka ya 26 nti ekikazi n'ekisajja mwe yabitondera. So yabitondera mu nsi eyo mu mwoyo n'abyawula. So yajja ayawula, teyayagala kubigatta. Ono alina kubeera mukazi, ono alina kubeera musajja. Omusajja talina kubeera mukazi, n'omukazi talina kubeera musajja. Yabyawulira ddala. Now waliwo ekintu kyenkukitegeezezaako nti abavubuka bangi nnyo ensangi zino bali mu kulwana nnyo okwefuula. Baba abasajja beefuula bakazi. Banoonya ekintu kyonna kye bakoppa ku identity y'abakazi ne bakibeera. Ojja kwesanga nti abavubuka bangi olwaliro bakwata cutex ne bamusiga ku mimwa ye cutex. Emimwa gyabwe ne bagisiiga ne gibeera nga gishininga. Osanga omuvubuka n'omutya emimwa gyonna gishininga. Omanye emimwa okushininga, mimwa nga gishininga. Muvubuka atwala obudde bungi nnyo okubeera mu ndabirwamu, okwewunda, engalo zonna nga ziweweera. Oyinza okulowooza nga yenna nga omulaba nga ayimiridde olaba omuwala, enneemola gye yeemolamu, enkola gy'akolamu, ebintu by'olabya ddala omuwala. So sitaani alina ekintu kyali mu kukola nti at least omukazi bw'otamukoppako kino ogenda mukoppako kino. Abamu bakoppa entambula abakazi, n'abakazi bakoppa entambula z'abasajja ng'omulaba atambula nga musajja. Now ekikyasinza okubeera ekizibu ennyo era ekihappening olwaliro mubiri gwa Mukama waffe Yesu be basajja okukoppa enviiri z'abakazi ne bazeeteeka ku mutwe. Ne bakoppa enviiri z'abakazi ne baziteeka ku mutwe. Mwana omu abadde ayogera nange nga tuli mu kunyumya eyo nangamba nti nga Samusoni yali alina enviiri. Samusoni enviiri za Samusoni zaava dda mu buto bwe nga tazisalako for a reason yo naffe gye twamanya nti bwe yamala zamala okumuggyibwako then ne tutegeera nti wamma enviiri zino ze zaali zirina ensonga. Kakati ffe olwaleero abaana bakola enviiri zino for a reason, and that reason is a demonic reason. It is to attract a spirit of Medusa. Abangi kumwe muyinza okuba temumanyi bintu bino gye biva. Eyo mu Bagreek in Greek mythology waliwo kye bayita Medusa. Medusa kyali waliwo bikatonda biri bisatu oba kyewandiise ba Gorgons. Now mu bano ba Gorgons mwe muli Medusa mukazi. Medusa abamu mwe mutera okulaba the head of Medusa etera nnyo okubeera ku jackets. Abaana basitera nnyo okwambala jackets, bakuba nnyo omutwe gwa Medusa. Ngenda kulaga akabonerako bikafaanana. Bakuba nnyo omutwe gwa Medusa ku nsawo, necklaces ne ku ngoye ebiseera ebisinga. Kakati omutwe guno gwa Medusa ebintu ebiriko goyinza okulooza nti dreads. They are not dreads, naye mitwe gya misota. This is what the devil does. Ye bw'abanga agenda okuinitiating omuntu, anoonya e contact wakuyingirira, anoonya portal wakuyingirira. So there is a spiritual portal mwayita ateekwa kubako wayita akupenetrating akuwambe, and it is happening. Now Medusa mutwe gwe baakola naye nga bagujja ku bikatonde ekimu ku bikatonde ebisatu eby'aba Greek.
kyebayita Medusa, the head of Medusa. So gwalina mukazi kikatonda ekyo kikazi muzimu musambwa muzimu musambwa, but instead of enviiri ku mutwe nga kuliko misota. So ng'emisota gino gyalanda ne gikola dreads, gyalanda ne gikola dreads, nga bw'olaba dreads ziyinza okuloza nviiri, naye nga misota kikatonda era kisinzibwa. Tukiddemu ffenna, kiri kikatonda ate era kisinzibwa. Even right now, guno omwoyo guno gwa Medusa, this spirit of Medusa, it is still penetrating many gukuba, kubanga kyo kyekikola kyagala okole, bw'otakola ogenda kwefaananya. This is what the devil does. Basibu ne banyabo, this is what the devil does. Ekifaananyi kyolaba ku screen okwo kye bayita Medusa, okiraba ku screen okwo ogwo kyolaba ekyo kye bayita Medusa ku screen yo waggulu awo, ekyo kye bayita Medusa. Abangi kumendoza muze mukirabako, waliwo necklaces ziri mu kifaananyi era ekya Medusa, ensawo ngera ziri mu kifaananyi ekya Medusa. Mukama yeebazibwe nnyo, nga zirina obubonero, naye nga obubonero buno kuliko omutwe, emitwe gino egy'emisota. Ogirabye ensawo eyo ogiraba, ogirabye eyo nsawo, naye bw'otegendereza oyinza okulowooza bulowooza nti just nsawo busawo, si nsawo. Ogwo omutwe gwolaba ogwo, that is called the head of Medusa. Bikatonda eby'Abagreek abedda right now nga bikyali mu kuraininga. So omusajja yenna akola enviiri ku mutwe, totugamba nti okoppa Sulemaani, no, naye emizimu demons zireereza Medusa zigezaako okupenetratinga era zikola ekintu kino, gwe ove mu kifaananyi kiri Katonda kyakutonderamu otandika okufaanana jjo, so that you can be an open door to others. Nti oli bw'akulaba akwegombe akufaanane, oli akulabe akwegomba agambe wabula mwana yakoze akaviri, nange kangende nkole dreadlocks nga zino, nange kangende nsibe enviiri nga zino. But to a woman it is different. Kinakugambye nti omukazi talina kuyingira mu mbala ya kufaanana musajja, n'omusajja talina kubeera mu mbala ya kufaanana mukazi. In fact kino kankirete direct ti dreadlocks mbi. Tukate mbuto ffenna tubeere kiriya, dreadlocks mbi, kubanga dreadlocks ziva mu kifaananyi. Sitaani ye kyakola akoppa eri n'aleeta, nga Samson yasiba dreadlocks, nange kansibe dreadlocks owedde, kubanga ye is a copy and paste. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So buli muntu yenna gw'olaba ayimiridde mu kkanisa n'asiba dreadlocks, njagala wekkaanye weetegereze, atera nnyo okubeera attractive eri ekitonde ekikazi, era abeera nnyo akabonerera ekitonde ekisajja. Balina ekifaananyi kye bamulabamu, bwe bamulaba ate naye waayimirira yeewulira nga yaaliwo, awulira nga ali so contented, era awulira nga waali anyumiddwa nnyo, era awulira nga waba ng'ali mu bantu abawera 30, ye awulira nga wanjawulo nnyo. Munansonyiwa, manyi mulimu abali eyo mikwano gyange, omanyi nze nakkiriza ekintu kimu ku nsi kuno, nakkiriza okukyayibwa, waliwo abakola campaign twani subscribing, tukolani follow, ne bwe mukola ni follow, mbabuulira, ne bwe mukola ani follow, nsigala Nicholas, nsigala ebigambo byenjogera olwaliro byenjogera n'enkya. So Bible etusomesa, nkibabuulidde, Bible etusomesa mu kitabo kya bikola Bible yo mu kitabo kya Deuteronomy
kyamateeka olwokubiri abiri mu bbiri kyamateeka olwokubiri abiri mu bbiri n'olunyiriri lwakutaano bayibuli esomesa nti omukazi tayambalanga kya musajja wanjitukaddemu omukazi tayambalanga kya musajja so n'omusajja tayambalanga kyambalo kya mukazi omusajja tayambalanga kya musajja omukazi tayambalanga kya musajja so n'omusajja tayambalanga kya mukazi. Lwaki? Kubanga buli akola ebyo wa muzizo eri Mukama Katonda wo. Lwaki? Kubanga akola ebyo wa muzizo eri Mukama Katonda wo. Kakati olunyiriri terutegeezezza nti gwe omusajja olunyiriri terugamba nti omusajja kwata t-shirt ya bawoja kwata t-shirt ya mukyala wo jambali muli waka mutudde. Tulina okozesa obwongo n'amagezi ga Katonda ge yatuwa. Mutudde waka mukyala wa yambadde t-shirt yo. Bayibuli etugana omusajja okwambala ekyo omusajja n'omukazi jije mu mangu. Bayibuli egaanira ddala esomesa wano oluno olunyiri lutegeeza omusajja don't stand and identify yourself a man, a woman. Don't be comparable. Bakulaba bakutunde bagamba afananyemu abakazi alinga abakazi. Ekyo Bayibuli ekiganira Bayibuli esomesa nti kyamusizo kubanga Katonda yakyawula. Osibye enviiri n'omukazi naye asibye enviiri. You get my point? So kyamuzizo mu maaso ga Katonda. Kyamuzizo ddala mu maaso ga Katonda. Kyamuzizo mu maaso ga Katonda. Ate nga bingi nnyo lwaliro mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Bingi nnyo obasanga bavubuka bali ku bituuti basibye enviiri bali mu kukuba byuma basinga nnyo kubeera mu bituuti. Bakuba byuma abamu babeera mu zikamera nga bakutte zikamera. So Bayibuli egaanira ddala omukazi okwefaananyiza ddala omusajja okuyimirira mu identity ey'omusajja nti baba bakulabye eri ne bagamba wuuyo omukazi naye nga ate oli musajja wuuyo omusajja naye nga ate oli mukazi. Bayibuli ekigaanira ddala kyova besomesa mu Bakolinso ekisooka dduka nange tumalirize mu Bakolinso kitabo ky'Abakolinso ekisookera ddala otuuseyo Bakolinso ekisooka 11:14 Bakolinso ekisooka 11:14 Bayibuli esomesa nti obuzaalirwana bwokka tebubayigiriza ng'omusajja bw'akuza enviiri zimuswaza. Obuzaalirwana tebubayigiriza nti omusajja bw'akuza enviiri kimuswaza. Doth not even nature itself teach you that if a man have long hair it is a shame unto him? Kati omusajja kiswaza kiba kya buswavu okukwata enviiri n'oziranga ne ziyiika ziti zonna obasanga bali bati azinyeenya namu bwatina n'aziwenjulamu ne bwati n'otunula n'ogamba kiki ne kigenda mu maaso. Ebyensi bikikole ya ensi babikole naye munda mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu njagala kukutegeeza ebigambo bino ebyo byokola ebyo n'oziranga ne zikola ki. You are attracting a spirit of Medusa. That is it. You are attracting a spirit of Medusa. Kyova olaba nti bo bwe baba batambuza emyoyo gino bagitambuliza mu bintu bingi. Bagenda kukola essaawa ng'essaawa eriko omutwe gwa Medusa. Okategeera? Bagenda kukola necklace ng'eriko omutwe gwa Medusa. Omutwe gwa Medusa guno gubeerako emisota naye ng'emisota gino gyeranze mu dreads form. Wali ebifaananyi binandibadde nkulagawo naye bijja kukuyisa bubi naye nga byeranze biti. N'amatishat ne bagafulumye naye nga amatishat ge bafulumiza galiko emitwe gya Medusa. Njagala kutegeeza ebigambo bino. Omwana wa Mukama gwe wenna ali eyo
ebintu ebisinga okuhapeninga mu bulamu buno bwe tuyitamu tobitwala nga bya muniino kusaagirira. Weebuuza kintu kikumalamu amaanyi, ekintu kikunywa, tomanya kiki kikunywa, kumbe gwe wennyini gwe weesembereza omuteega ku kyalo, gwe wennyini gwe weesembereza ekiteega mu nnyumba yo, gwe wennyini gwe yeesembereza ekintu kyotaamanya na kumanya. Otambula nakyo ku necklace, bracelet, enkofiira ojambadde naye ng'enkofiira kuliko omutwe gwa Medusa. Mwe abaagala ennyo zi brand, njagala nnyo brand, nze njagala nnyo Gucci, nze njagala nnyo Medusa. Medusa ojamba naye tomanyi Medusa. Njagala nnyo Medusa naye nga tomanyi kiki. These are branded clothes, these are branded items ezirina amaanyi gaazo agali emabega nga bw'okikolera bw'oti kigenda ku openinga a portal in the spirit, owambibwe otwalibwe. Kama waffe yeebazibwe nnyo. That's why wesanga omuntu nga musajja naye ne bamusanga musajja naye asangiddwa ayambadde nga mukazi, tategeerekeka. Musajja si musajja, mukazi si mukazi, nobasanga bonna bali bati. Ekisinga okuneewuunyisa bali mu kkanisa ya Kristo, bakuba byuma. Wangi gamba muno bakola baki? Bakuba byuma. Bakuba byuma, bali mu kkanisa bakuba byuma. Tambula ojja banoonya. Bali mu kkanisa bakuba byuma. So ebyo byonna bye bakola, ekintu ekyo ekikolebwa ekyo, mukwano gwange ampuliriza, it is the spirit moving okuva emagombe. Ogenda kyagala oba ogenda kukigaana. Kakati bo baategeerera ddala nti tulina okunoonya engeri yonna ey'okutambuza ekyoyo kino nga ne bw'onaakwata akatabo akawandiikiddwako Mwoyo Mutukuvu n'olengera nga kuliko ejjuba. Ejjuba eryo lirina kye attracting. It is a sign, it is a signet in the spirit. Nti bw'olaba ejjuba liba litegeeza ki? Nti liba litegeeza Omwoyo Omutukuvu. Kakati ate bano ate bo nabo balina bye representing. So that's why Bible says nti tuwengayo emibiri gyaffe ssaddaaka ennamu esanyusa Katonda. Kuweereza kwaffe kwa magezi. Tetulina kutambula butambuzi kufa, tetulina kukola bukozi bintu, tetulina kumala kola bukozi bintu. Tulina okubeera nga tulungamizibwa mu ntambula zaffe, mu nkola zaffe ez'emirimu, mu njogera zaffe, mu buweereza bwaffe. Tulabika okubeera n'enjawulo eri abo abatannaba kulokoka. Tusobole okuteekawo enjawulo eri abo abatannaba kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. So kakati olaba nti kyewuunyisa ate nga kituufu. These are demons. Mutwe, just mutwe gwokka. Kitwe bwe kiti bakitemako bwe bati. In fact baatemako muteme. Ne yali mukazi nga mulamba. Ne baatemako muteme. Guno omutwe baagutemako butemi. Yali anaye yagutemako passus. Mu ba Greek balinayo hero gwe bayita passus bwe kityo. Chui ne bakitemako. Kati mu kukitemako abasigala nga bakyakisinza bakyakiwanirira ne bakikolamu just head eyo yokka. That's why nti bwe baba babrandinga mutwe gwokka. A head of Medusa.
babrandinga head of Medusa, tebabrandinga kino kyonna nedda kiri baakijjako bujja mutwe, baakitemako omutwe. So mu byonna nammwe abali eyo nga abaana bammwe mubawa ebyokuzanyisa, naye ng'ebyokuzanyisa bino birimu formality y'ebintu ebyattractinga emyoyo nga bimamaidi. Mulengera abaana mubatute mu byokuzanyisa nosanga abaana babayingiza bakola ebintu naye nga kiringa kyennyanja, eno kirina ekinsuti kya kyennyanja naye ng'eno muntu. So omwana ne bamuyingiza muli mu kintu ne bamwambaza bati ekintu, nabirabako eyo gye naliko mu ggwanga erimu, naye nga kimamaidi kino kye baazimba. Omwana bw'ayingira muli bw'ati bamusindika n'agwa mu mazzi, balina pools ze bakola nnene, naye nga bw'abeera muli munda abeera ng'ali mu nnyanja. Balina virtual glasses ze babambaza ezo, nga bw'aba ali mu mazzi ye aba yeeraba ng'ali mu reality, aba yeeraba ng'ali mu kye bayita virtual reality, aba yeeraba nga ye kennyini nnyini yeeraba munda nga yize mermaid, era gy'aba agenze munda mu mazzi agenda kusangayo mermaid zinne waazo, era bajja tandika okunyumya naye ng'anyumya naye ng'alowooza nti anyumya na muntu naye ng'anyumya na mermaid yennyini. Bonfuna abeera mu mazzi nga bunagenda mu sinema ne bakwambaza zigundi ezo zi virtual glasses, bazita zi virtual glasses ezo n'ozambala ku mutwe, noweeraba nga bazita obeera nga ali mu Xbox, olabirira nga oli mu kisaawe osamba mupiira oli ne bakristiano in reality. That's why bazita virtual realities. So zireeta ekifaananyi ekiri in a real formality. Kama yebazibwe nnyo. So weesanga nga abaana baba batandise okuba transforminga into something else. Abaana bakula baba taddemu ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Those things are attraction. Nga bwe mwasoma nti enjuki bwe ziba zigenda okunyuuna omubisi zirina okubeera nga ziri attracted by a bright colorful flower. So this happens also. We are attracted in the spirit via a glittering object. So kyebakola babi creating nga biri so attracting so that you can be attracted in the spirit, bikuwambe. Wesanga nga abantu bangi nnyo bawambiddwa ebintu ebifaanaganako ebityo. Bino simanyi bi baby showers. Baby shower ogenda omwana ogenda omanyi kye bayita shower. Baby shower omanyi kye bayita shower. Shower kitegeeza amazzi ekintu okuyiikira from the head. Kisobola okubeera nga mazzi, kisobola okubeera nga Mukama wange Yesu, Mukama wange Yesu tusaasire, Mukama wange Yesu tusaasire. Tusaasire. Shower. Tugenda mu baby shower. Kagenda kuddamu. Tugenda mu baby shower. Tubikola naye birina ebyo ebyattractinga. Baby shower kitegeeza ki? So bino ebintu tubiwanuuza kubanga gundi yakikoze, nange kankikole. You are attracting a certain demonic spirit, you are opening a spiritual portal, you are opening a certain realm in the spirit. So nywamuko katono mbadde nkukyakugamba nti you are opening a certain spirit
kuwambibwa baby shower omwana ali munda mu lubuto. How will this baby shower? What is this baby showering? Shower kintu nga onabeera mu nkuba, enkuba mazzi ne gakuyiikira bwe gati. That is a shower. N'ogenda mu kinaabiro, waliwo enjawulo wakati wa bathing ne shower. Ebinaabiro byewaffe mu kyalo ebyokweyira amazzi that's not shower, that is bathing. Naye shower mazzi galina kuba nga gava waggulu, gasa okuba ga ocean, naye nga must come from above. Naye ebintu byemukola abaana abo nga bali munda, ensi bwebikola n'abalokole nabo batandika dde okubikoppa. Temwagala mazima kikimanyi. Mulinga nga ba people power, abaana ba people power ne b'omubuulira amazima matuufu gali ne wabanga agalaba agenda kusigala nga awakana. Ne bw'omugamba nti bannange Kyagulanyi si ye president wa Uganda, awo emmere agivaako. President wa Uganda ye Kyagulanyi. N'omugamba kali wabanga ye president wa Uganda nzikiriza. Akwate kuba agende mu State House wali eri atandika okukomandinga. Nti ate tekisoboka. Then wekibanga tekisoboka, then who is the president of Uganda? Mugende mu bitabo. Waliwo kye tuyita reality. Tulina akaseera tulina akadde tutuuka okutugera amazima. N'omanya nti amazima ekituufu kiri nti Kyagulanyi talifuga Uganda, taligifuga. The reality. Kati kanisa ya Mukama waffe Yesu erina okutuuka n'emanya reality n'amazima gennyini. Muleke okukoppa ebintu by'abalinsi biri byekola mu bireeta eno. Abaana baba n'osanga omukazi nga olubuto luli wabweru lukoma eno, olubuto lugezze lukoma eno, abakazi ne batandika okujja nga balunywegera. Buli omu najja mbu aleeta okutwawulirize. Oli najja nateekawo okutu bw'ati mbwawuliriza. Owuliriza ki? Kiki ky'owuliriza? Oli najja naye n'akwatako basimba layini. Oli najja n'akwatako n'agenda. Owaga siraani, owaga pali, omulogo, ani. Ate ne mubifunira fashion ey'okwambala. Birina amateeka gaabyo. Mujje nga mwambadde white, mujje nga mwambadde red, mujje nga mwambadde blue. Ne batulisa ebintu, ne boogera ebigambo, ne banywa omwenge. N'abalaba abamu nga bayira omukazi omwenge bwe bati. You are initiating the unborn baby into a certain spirit. You are opening a spiritual portal. Omwana ono ali mu lubuto is a spirit whereby you're dedicating him somewhere, and of which it is that somewhere you don't know. Tulikola program ddala ne tukomawo ne nkubuulira omwana oyo gy'omuteeka. Bintu bino byava dda nga bawonga abaana baabwe, the unborn babies somewhere. So namwe ne mujja nga mukoperera. These are things happening in the body of Christ. N'owulira omuweereza program namba ku Sunday ataddewo nti wiiki ejja tugenda mu baby shower abakyala mbiwulira. Era Sunday service ne bagimaliriza amangu, abakazi abalina embuto ne bavaayo ne bayimirira wali eri ku kituuti ne babakolera party baby shower ne bajja. It's different from dedication. Baby shower is different from dedicating a baby into God. Chanjawulo nnyo. Chanjawulo. Omwana ali mu luto bamusabira busabizi. Omwana bw'amala okuzaalibwa ne bamuwonga maaso ga Mukama. Either mumuwongayo maaso ga Mukama ng'akyalina mu lubuto lwe nga mama we. But not this kind of stupidity egenda maaso mubiri gwa Mukama waffe Yesu okuko public muwulidde, okuko public mulabye. And to make matters worse, nti n'abalokola bakola ebintu bino tebasaba. They don't pray. Babiro benze ne batulisa bibbundi. Senkulu najja kakola mikolo. Omukazi abeera olubuto kakola mikolo najja.
naye mbu n'abeerawo n'ayambala n'awuliriza nteekako okutu n'otunuulira n'ogaba ne bano bantu babaaki bimukola mu bijjawa. The other things happening mu baby shower, bridal shower mu bijjawa. That's why nti obufumbo bw'abantu bangi nnyo ensangi zino bumenyeka nga bukyali ne early stage, kubanga obufumbo bwammwe mubukolera bishawa bimutategeera, mubuwonga ewantu wamu we mutamanyi na kumanya nammwe, ne muleeta abantu ku mikolo gyammwe nga tebamanyi na kumanya na biki bayinza kukola. In fact mukola ensobi nnene baby shower, bridal shower, kubanga walabye munno bamuwadde emmotoka ku baby shower ne bridal shower, naawe oli mu kupeeka mu bbaawo atabisobola, kigenda okuvaamu buno obufumbo sigenda kubusobola. Lwaki tonkoledde baby shower nange? N'ozaala omwana ng'ali mu lubuto naye ng'owulira obusungu ku mwana. Lwaki? Kubanga kitaawe teyamukoledde shower. Mutwale mu kinaabiro omunaazi, oba mwagala kola baby shower, mugende mu kinaabiro ne bbaawo, mugende waggulu wa shower. Bwe mba temulina shower, munoonye engeri gye mukikola nga kiri artificial, musibe ebidomola waggulu, mukisulike bwe muti, amazzi gatandika okuyiika, then mu shawalinge. Mba mwagala n'omwana naye mu munaazi ali mu lubuto munda, bawa akukuta ekyangwe akuyiseeko oba giriisi oba akuyiseeko butto kati oba kikyonna whatever, kati muli mu kunaaba, tukiyite baby shower. That would be termed to be as baby shower. You are showering a baby. Nga we musabe Sara kama emyoyo gyonna egyandibadde giva emagombo, omwana ono tugimukutulako tugigaana abeere wa muwendo nnyo mu nsi, aleme kuyiganya abantu, aleme kuba bantu butayimbwa. Naye mmwe ku mikolo gyammwe ne bamalaya nabo ne bajja, abenzi bali okwo, kubanga mwagala kusanyusa society, kubanga you want to prove a point. Bivudde eri mu nsi ne mu kanisa namwo bitandise okujja. Baby shower, buli kaseera party after party. Family services ezabeerangawo edda si ze ziriwo katunaku olwaleero. Sigenda genda yeyo lwaki yengenda. Mwenna abakola, as long as nti oyimirira into your mirror and you do something whereby you're feeling you are attracting someone outside there ng'ofuluma, sorry, you are attracting a spirit gy'otamanyi gye genda kuva. Mbabulidde amazima ga Kristo. Kyetuyita gino emyoyo gya babita batya, God, kingenzeeko ndikiddukira olulala. Mukama bankumire, tusabeko ffenna wamu. Kitange omulungi omwesigwa, oyinza okuba nga oli eyo nga wankyawa, ngwampuliriza nga wankyawa era ng'oninako obusungu bungi nnyo olw'ebigambo bye njogera ku platform eno, era nga bw'obeera eyo n'owulira ddala nga wandyetaaze nveeko ndowooza mutwe. Abamu ku mwakola ne campaign zaali nene nnyo page eno okugwamu amaanyi ekubibwe paka ku ttaka. Abamu ku ne mukola zi complaints mu Facebook ne cutting off page eno. Nenga muli balokole, muli mu Kristo, mubulira n'enjiri era nga mbalabira nga mbamanyi nzija ne ku page zammwe ne mbalaba, ne muyita Yesu. Nakubategeeza, we are called differently. Buli omu Katonda amuyise nga alina kyamuwadde, buli omu alina mandate ye. Nyinza okuba nze siweereddwa mandate kujja kubuuliramu bread and butter Mukama waffe akuwa omukisa gwa Ibrahim, Yakobo ne Isaaka. Nyinza okuba nga nze sigoba dayimoni, nze sirina budde bwegoba dayimoni nti nzija kuno ntandike genda sibulina. Nze ne mu service zembeeramu nga nyimirire ndi mu kuweereza, sirina budde bugoba dayimoni nti kati tugenda kugoba dayimoni, sibulina. Mbuulira njiri nenjogera kyenjogedde dayimoni zigenda zokka, kubanga sirina budde obwo. Naye waliwo ate yakiweebwa ye ng'agenda kuyimirira buyimiriza bbe, ekyo naye Mukama yakimuwa. Nikola ziwendo bwendi, nze wendo bwendi. Buli muntu yaweereddwa differently. Naye ekizibu ekiri olwaleero nti omulembe guno ekkanisa eno gye tuliko olwaleero nzibu. Bw'oba oyagala ennyo
bw'oba oyagala bakufollowinga ennyo, bw'oba oyagala owulikike bulungi nnyo, yogera bye baagala. Yogera bye baagala. Bw'onaaba oyogera bye baagala then bagenda kwagala nnyo. Naye Mutume Pawulo nzalina ekigambo kyeyogera mu Bagalatiya essuula esooka olunyiriri 10. Yagamba kubanga kaakano mpemberera abantu nanti ki Katonda. Kibuuzo. Kaakano mpemberera abantu nanti ki Katonda. Nanti kinsala amagezi okusiimibwa abantu. Singa nali nga nkyasiimibwa abantu, sandibadde muddu wa Kristo. Yakutegeeza olwaleero siriwo wano kupemberera muntu yenna azintu romance yo nkusiga akazigo nkuromansinge kutuse ku level gy'owulira nti kakati yawe waawo. Yes, nkusiga akazigo onsiime nnyo, njagala ennyo. Olaba jawulo ne bakangakanga katwani subscribing, twani following. Olowooza ogenda kuntiisa, olowooza kigenda kunzijjako, olowooza ku musala gwange kigenda kuntoolako, olowooza oxygen gwe mbadde nzisa agenda kukendeera, olowooza endya gye mbadde ndyamu olunaku egenda kukendeera, olowooza nti singa page eno erimu 400k followers ne lukya ku makya nga baliko 30k 20k 10, olowooza nti kati awo mbeera ngenda kugwawo nze nzirike. Tebakulimba. Tebakulimba. Why? Kubanga manyi temwagala mazima. Mukama bankumire. Mweraba Katonda omulungi omwesigwa njala kwebaza olw'abantu bano. Bayimusa maaso go mu linnya lya Mukama waffe Yesu beera omulamu. Eri abakyala n'abaami abawulira ekigambo kyo ne bakikola okukyuka okuva mu bubi kutuuka kutambulira mu kkubo ly'oyagala. Ddala mbasabidde bukumi bwo manya g'Omwoyo Omutukuvu. Musaayi guli gwayika ku musalaba gunjogerako, leka gubakuume gubanyweze batambule mu lugendo luno abatunidde gwe Kristo omutandisi w'okukkiriza era omukomekereza waako. Mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda ddala omulamu. Mbaagala nnyo. Mukama abankumire. Nammwe mbaanirizaako nnyo. Tulina Just Gospel Fellowship WhatsApp platforms. Oli abooluganda abayiga okubuulira enjiri, basoma Bayibuli, babeerawo mu kukkiriza Katonda n'okulabika nti nno bakula mu Kristo. Nammwe tubaanirizaako nnyo. Link egenda kubeerawo wansi awo. Mukama akumpeera omukisa. Weeraba. Bye-bye. Tuddemu nateera. Nammwe abali ku mukutu gwaffe gwa TikTok, nammwe tubaagala nnyo. Ngenda kubateerawo ne link yaffe ya TikTok. Waliyo ebigambo ebiriyo naye nabyo tebinyuma kuwulira, era waliyo obusagwa bungi nnyo. Nze buli ndaba obusagwa nga bufuluma nkuba mu ngalo. Mpulira bubi nnyo nga abantu batandika haleluya Mukama kunyo omukisa musajja gwe. Nedda. Kristo bakimugamba nti lyamukisa ebbere eryakuyonsa. Nebakola okwagala kwabwe bino bye birabange Mukama waffe teyalanga okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi alikyanga balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe. Ekanisa ya Kristo ekyusa ennyo bannange mutunule mulabe okwagala okwasooka twakuleka dda twawabata Omwoyo Omutukuvu ye twamudibya ne twesiga okumanya ne twerabira nti n'okugoberera omubiri kwekuzikirira tubikoza mu magezi gaffe twaleka omwoyo kanisa tunoonya amakubo gali agasooka.